wano tuli ku Isimba Bridge. Oluguudo luno lwe tuliko olutindo luno abantu bali balidde ssente ku 28 nga baagala kuggalawo pulojekiti naye nga kino tebakiteeseeko ate nga tali mu contract. Twali tuli mulamu ku ssomero nga bazze okutuwa ebizimbe byebalongoosa. Omuntu nampandikira akantu tunanga nti bano baagala genda naye waliwo gye batannaba kumala. Nambuuza naga nti nimuga kiki ekitannaba kugwa, naga nti kuliko olutindo tebaluteekako, tebateekako emmotoka tesobola kuluyitako nawe temusobola kuyitayo. Sijja kubakkiriza kuggala pulojekiti yammwe nga temukoze ebyali mu ndagaano. Nga bwe navaawo ne mpandika Minisita wa Finance nemuga nti weetegereze endagaano eri gye mwakola olutindo tebannalukola. Ne mpandika ne Pulezidenti nemuga nti abantu bano tubakkiriza genda nga tebamaze kusimba olutindo lwatunaliwo. Wayitawo ebbanga beeganye bakoze eventually ne bazimba kati ndi musanyufu nnyo kubanga oluguudo luno n'olutindo tukendezezaako essaawa zetumala nga tutambula. Edda nga okuva e Kamuli ogenda e Kampala weetaaga essaawa 5 just mu taxi. Kale bw'oba ogenda Kampala ayinza osula mu kkubo oba osiibayo.